بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وبعد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جميع نعمه التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. atuyongerayo mu maaso mu topiki yaffe oba mu kitaabu atawhidi, mudhakiratu atawhidu lisanatu athaniyatu thanawiya. Ekitabo kino kya thani thanawi oba senior 5, tuyite senior 5. Twasomako awasooka ku baabu alhalfu, tulaba taarifu alhalfu lugatan wa istilahan. Twalaba definition y'ekigambo halfu oba okulayira mu lulimi Oluwarabu ne mu istilaha yakyo oba n'akigida bakitegeera. Tulaba paati ey'okubiri, hurufu halfu, ennukuta ezikozesebwa mu kulayira twaziraba bulungi nnyo. Tugamba nti wetuddako namba 3 eri muradifaatu halfu, ebigambo ebisemberera amakulu n'ekigambo kulayira, oba ebigambo ebitegeeza amakulu ge gamu n'ekigambo okulayira alhalfu. Tujja kulaba muradifaatu, ebigambo ebyenjawulo naye nga ebigendererwa oba ekigendera kyabyo bitegeeza ekigambo kyekimu ekya alhalfu, oba amakulu ge gamu ag'okulayira. So tulina ekigambo halfu kitegeeza okulayira. Tujja kulaba ku bigambo ebyenjawulo nga nabyo bitegeeza okulayira. Tugamba wano ndi yusamma alhalfu yaminan. Erinnya erisooka, oba toyagadde kukozesa kigambo halfu, osobola okukozesa ekigambo yamin. Okulayira kuno kuyitibwa yaminan. Tujja kulaba n'obujulizi. Agamba nti li anna al araba kanu idha tahalafu daraba kullu mri minhum yaminihi ala yamini sahibuhu. Tugamba nti olw'okubanga Abawarabu baalinga we baba balayira, oli alayira ne munne, daraba kullu mri minhum yaminihi ala yamini sahibuhu, ng'addira ddyo we, omukono we guno ogwa ddyo n'akuba ku ddyo wa munne, gwono gwalayiridde. Balayira olaba saazi nene twakikoopa abavubuka abasinga obungi, bizinesi ezisinga obungi, abantu baba bakola endagaano yonna yonna babonga. Kati okubonga nagira yamini we ne yamini wamu ne babonga, kati okubonga bamukaanyiza ddiiru ne babonga. Kati okubonga bategeeza nti ddiiru ebemaze okutuka wakati waabwe, waliwo ddiiru wakati waabwe. So kati bo baakolanga yamini, ng'olateekawo omukono gwo ogwa ddyo bw'ati, oli n'akubako bw'ati, n'abeera ng'amaze omulayirira. So nti kye bamaze okulayira ekyo ng'alina okubeera ng'akiteeka mu nkola oba okubeera ng'akituukiriza. So n'agamba nti wali yaminu, era ekigambo yaminu ekyo tuannafu, kisobola okubeera nga kikozesebwa ku bikyala, watudhakkaru, era kisobola okukozesebwa mu mbeera y'ekisajja. Yaminu eyo kozesebwa ku bisajja ne ku mukyala. Nagamba nti watujimau, era ekigambo ekyo kisobola okubeera nga kijjibwa ne tukigatta mu jamu ne kifuuka pururo ne bibeera nga bingi. Agamba nti watujimau aidani, era kisobola okubeera nga kibeera mu jamu oba mu pururo ala aimani, ne kiyitibwa nti aimani. Yamin ng'eri emu, okola olayira lumu tuba yamin, then aimani endayira nga nnyingi, ne mulayira endayira oba ne mukuba ebirayiro nga bingi, tugamba nti ebirayiro ebyo babiyita aimani au aimunin, endayira ng'era nnyingi. Yamin lumu, aimani nnyingi, wa aimunin nnyingi. Agamba nti wamin maana al-yamin fi lugha, era amakulu g'ekigambo yamin mu lulimi Oluwarabu tugamba nti basobola okubuuza nti weeko amakulu g'ekigambo yamin mu Luwarabu. Amakulu gaakyo akisooka alikuwatu wal kasamu. Ekisooka tusobola okugamba nti alikuwa, amaanyi, tusobola nti okuteeka mu nsonga amaanyi olayira. So wal kasamu, era okulayira kisobola okukozesebwa nga yamin kitegeeza okulayira. Wal baraka, waliwo emikisa. Wal yadul yumna, era kisobola okukozesebwa nga yamin kisobola otegeeza yadul yumna, omukono ogwa ddyo, omukono ogwa ddyo. Wal jihatul yumna, era ekigambo yaminu kisobola otegeeza sayidi eya ddyo,
oludda lwa ddyo, oludda lwennyini osobola okozesa nti yamiini ku ddyo era ddyo. So omuntu agamba nti mpa ddyo wo, asobola ogamba ddyo omukono, asobola ogamba ddyo sayidi ya ddyo, nti va ku ddyo dda ku left oba dda ku kkono. So ddyo nebeera nga ekozesebwa nga kisobola okukozesebwa yamiini left, sorry right side, era esobola okozesebwa nga right hand, esobola okozesebwa nga gwe mukono ogwa ddyo oba ddyo oludda lwa ddyo, jihatul al-yamin oba jihatul yumna. Tugenda mu maaso tugamba nti wayukabiluha, then opposite y'ekigambo ekyo, opposite waakyo al-yasaaru, kono, bimaana amakulu gaakyo agategeeza al-yaddul yusra, omukono ogwa kkono, wal jihatul yusra, ne sayidi ya kkono oba oludda lwa kkono. Ku ludda kuno eno olwa kkono baluyita al-yusra oba sobola okukozesebwa nga al-yasaaru. Then n'omukono guno ogwa kkono sobola okukozesebwa nti al-yasaaru. Olaba nti omukono ogwa ddyo guyitibwa al-yamin era n'oludda olwo luyitibwa al-yamin. Tugenda mu maaso n'agamba nti amma fi shar'u, naye wodda mu sharia, mateeka gaffe g'obusiraamu, abana aqiida, ekigambo ekyo abana tawhiidi bakitegeeramu ekigambo al-yamin, tugamba nti oba al-halafu, tugamba nti fahiya tawkiidu hukmin bidhikri mu'azzamin ala wajhi makhsuusin, kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga, kwe kubeera ng'omuntu anyweza ensonga yonna bidhikri mu'azzam, ng'ayogera ku linnya ly'oyo asinga ekitiibwa, ku linnya ly'oyo asinga okubeera owawenkizo owa waggulu ennyo Allah tabaraka wa ta'ala, ala wajhi makhsuusi, era ku mbeera eyeeyawulidde ku kintu ekyo, ku mbeera eri makhsuus, eri special ku nsonga eyo, nti si buli mbeera nti oba olayidde nti oyogambye subhanallah oba alhamdulillah nti alayidde omuwulidde agambye alhamdulillah, nedda, ebeerawo wajhu makhsuus, kuliko embeera eri special ku nsonga eyo oba embeera ekyeyawulidde, kwe kubeera ng'omuntu agamba nti wallahi, ayogera ku Allah ola nga alese mu mbeera yakulayira nti wallahi oba billahi tallahi, alayidde mu mbeera bwetyo. Oba nagamba nti ukusimu billah, nkulayirira Allah, oba nagamba mu mbeera yonna ey'enjawulo naye nga ategeezaamu embeera eyo nga nabbi yagamba nti okozesa sifa nti walladhi biyadihi nafsi, ndayira n'oyo awanidde omwoyo gwange mu kibatu kye, walladhi biyadihi nafsi, olayidde bwotyo mu mbeera bwetyo. Oba rabbul kaaba, ndayira n'omulezi wa kaaba. Mwabirabako ebintu ebyo twabisomako mabega wali eri. So agamba nti waliwo embeera wajhu eri makhsuusi, si byagogera bugezi nti al-jalal oba ar-rahmani, mannya ge nago linnya lya kitiibwa ya Allah wa kitiibwa, wabula si mu mbeera bwetyo, wabula wajhu yaakyo ebeera makhsuusi. Tugamba nti wa muqtada hadha taarifu, okusinziira ku taarifu eba ku definition eyo tuva okulaba, takhsiisul yamiinu bil kasam, specializing ekigambo yamiinu nti kitegeezaamu al-qasamu oba kituyita okulayira. Era erinnya erisooka lyeryo nti osobola ogamba nti al-yamiinu bimaana al-half. Then wayusamma qasaman, okulayira kuno osobola otagamba half n'ogamba qasamu, okulayira n'okuyita okulayira qasamu, kama fi qawlihi ta'ala, nga bwe kijja mu aya Allah gyagamba nti wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'at ma'rufa inna Allah khabiru bima ta'malun. Agamba mu aya eyo nti surati eyo eri suratu Nuru aya ya 5:3, yagamba nti wa aqsamu billah, abantu abo bagamba nti tukulayirira Allah. Wa aqsamu billah, abantu abo basahaba balayira eri Allah, tibalayira nabbi waffe Muhammad, tibakulayirira bagamba nti balayira ne Allah baraka wa ta'ala, jahada imanihim, nga banywezaawo okulayira kwabwe nti la in amartahum la yakhrujunna, tisinga onaaba otulagidde nti onaaba obalagidde bagende balwane mu kkubo lya Allah, bagenda kubeera nga bagenda balwane ddala, bagenda kulwanira ddala. Agamba nti qul la tuqsimu, yabagamba Allah nti bagambe nti la tuqsimu, temulayira,
kyetaagisa kulayira taat ma'rufa nti okuteeka mu nkola oba okugonda n'empisa ennungi nti kwe kusinga okubeera okulungi okusinga okulayira nti okugonda n'okuteeka mu nkola okulayira n'empisa ennungi kyekisinga okubeera nga mulayira ne mutalayira ne mugonda bugonzi muteeka mu nkola ekyo kyekisinga okubeera nga mukola ki ekisinga okulayira. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, timazima Allah mumanyi nnyo kakensa ategeerera ddala byonna bikola ki bimukola, nti Allah byonna bimukola abimanyi, byonna byonna ebiri mu bifa byammwe abimanyi. Nemubeera nga mulayidde wano eno ye Allah amanyi ebiri mu bifa byammwe, nekyetaagisa kulayira. So Allah yali ategeeza ekigambo ino kasamu oba kasamu nga kitegeeza okulayira alhalfu. So nti baali balayira nti singa onaaba otula wallahi tukulayira okusamu billah tukulayira Allah nti singa onaaba otulagidde tugende tulwane mu kkubo lya Allah tugenda kulwana. Kati nabi Allah n'agamba nabbi waffe Muhammad abagambe nti abange temulayira. Kino kyetaagisa kulayira. Okugonda n'empisa ennungi bisinga n'okulayira. Just mwe muteeke mu nkola ekyo Allah yasinga okumanya ebiri byemukwese mu bifa byammwe, nti Allah yasinga okumanya byonna bye mukola. Tugenda mu maaso namuuka ekifuba. Agamba nti wayusamma al ahadu, era al halfu kisobola okuyitibwa al ahadu, endagaano. Okulayira kusobola okukozesebwa ng'endagaano. Kama jaa fil athari ani Ibrahimu an-Nakhai, agamba nti nga bwe kyajja mu mboozi ya Ibrahimu Nakhai, agamba nti wakana ashabuna yadribuna wa nahnu sibyanu ala shahadati wal ahadi. Ibrahimu yagamba mu mbeera eno nti bali abamikwano gyaffe abasahaba baffe balinga nabo balinga bakoba nga bakola bakirizaaliza nti batanga omukago bakolanga endagaano. Wa nahnu sibyanu, bo balinga bato mu mbeera mu kaseera ako balinga bakyali sibyani nga bo baana bato, balinga bakuba ennaaka ezo ala shahadati kukulayira kwabwe mu kujulira mu bujulizi bwabwe mu kuwitnessinga wal ahad ne mu ndagaano. Imaamu Nawawi fi tafsiri dhalika yali anyula ekigambo ekyo yagamba nti almuradu annahayi an kawlihi, nti ekigendera mu kuziyiza ku kigambo ekyo yagamba nti alayya ahadullah. Mutafasala ekigambo ekyo ahadi ekyo nti abantu abagambanga nti omuntu agamba nti alayya ahadullah, nti mbalayirira Allah, alayya nina gye muli endagaano ewa Allah. So nti abalayiridde abanga alayidde oba nga wona agamba nti au ashhadu billah, njulira ne Allah, njuliza Allah ku nsonga eno. So nti oliwa mu kubeera nga alayira mukakasa ensonga gye muliko ye ajuliza Allah nga ye mujulizi ku nsonga eyo, nti Allah ye mujulizi, nti ashhadu billah, nti ashhadu billah, njuliza Allah oba mbalayirira Allah ge makulu ge gamu. Wanagamba nti alayya ahadullah, nze gye muli na mukozi endagaano oba tulina endagaano wa Allah, nti mbalayirira Allah oba wallahi. Wanagamba nti wallahi oba okusimu billah, mbalayirira Allah. So nti ye ajuliza Allah tabaraka wa ta'ala ku nsonga gye muba mukanyizaako. Then wayusamma al-mithaqu, era okulayira kuno kusobola okuyitibwa al-mithaqu mu linnya eryokuna ng'ovudde ku yamini kasamu wal ahadu, osobola ogamba oti al-mithaqu n'oliyita okulayira kuno al-halafu n'ogamba al-mithaqu kama fi kawlihi ta'ala, nga wekyajja mu aya Allah egamba nti Allah agamba nti walladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Allah agamba mu aya eyo esangibwa mu suratu Ar-Ra'd aya 25, yagamba Allah nti walladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi, nti naabo amazima abo abantu abo abakutukangawo abayawukananga ku ndagaano ya Allah min ba'di mithaqihi, oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze ogikakasa, bamaze okakasa ensonga. Wano mithaqu kyajjanga kitegeeza okulayira, nti balayiranga ensonga nga bagikakasizza bulungi, baakadanga amuru,
ensonga bamaze ogikakasa bulungi nnyo wayakuta n'agamba nti oluvannyuma ne bajawukanako nti abo abaayawukana ku ndagaano ya Allah oluvannyuma lw'okubeera nga bagikakasizza wayakuta'uuna ma amara Allahu bihi ayyusala ne babeera nga bakutulawo n'ekyo Allah kyabeera nga abalagira okubeera nga bayunga wayufisiduuna fil ardi era ne boona ne mu nsi muno eno yagamba ulaika lahumul la'na nti mazima abantu abo baliko ekikolimo abantu abo bakolimirwa mazima abantu abo balina ekikolimo walahumu su'u ddar era abantu abo bajja kubeera mu nnyumba ekyasinze okuba embi mu bulamu obw'oluvannyuma so nti ku lunaku lw'ekiyama abantu abo Allah ajja bateeka mu nnyumba ekyasinze okubeera embi ennyumba eyo nga ategeezaamu omuliro gwe jahannama nti abantu abo ba muliro bonna abaawukana ku kibabeera nga bamaze okubeera nga bakakasa abaawukana ku ndagaano yaabwe oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze ogikakasa obulungi Allah yagamba nti ulaika lahumul la'na abantu abo balina ekikolimo era abantu abo Allah yabakolimira era abantu abo ku lunaku lw'ekiyama bajja kubeera nga balina ennyumba ekyasinze okubeera embi. Tugenda mu maaso nti wayusamma al-ilaa'u era okulayira kuno kusobola okuyitibwa al-ilaa'u nti nga wonna agamba al-halfu n'ogamba nti al-ilaa'u bimaana al-halfu oba al-kasamu nti okulayira Allah nga kama fi qawlihi ta'ala nga bwe kyajja mu aya Allah yagamba nti lilladhina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim yagamba mu surati Bakara eyo aya ya 226 Allah yagamba nti lilladhina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu 4 ashhur abantu abo agamba nti lilladhina balina abo yu'luuna min nisaa'ihim abalayira oba abalayidde min nisaa'ihim obutaddamu kwegatta n'abakyala baabwe mu nsonga za bufumbo yagamba nti tarabbusu 4 ashhur balina okubeera nga bagumiikiriza emyezi 4 fa in fa'u naye singa balema balayira nga okubeera nga bagumiikiriza emyezi 4 nga tebazzeemu kwegatta n'abakyala baabwe naye yagamba nti fa in fa'u naye singa babeera nga balemereddwa ne bamala ne beegatta nabo nga akaseera ako tekanaba kubeera nga kaggwaayo yagamba nti fa inna Allaha ghafurur rahim mazima Allah musonyiyi era musaasizi nnyo so nti waliwo mu biseera biri ebyatukulembera abantu nga basobola okubeera ku kinalayira ne Allah nti tajja kuddamu kubeera nga yeegatta ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo okumala emyezi nabaabikolanga naye Allah yagamba singa abaalemereddwa okutuukiriza ekyabalayidde mukyala we yagamba nti Allah musonyiyi era musaasizi nnyo so Allah wano ekigambo nti yu'luuna ya'lu oba yu'luuna wano shajja nga kitegeezaamu al-ila nga kitegeezaamu okulayira kigambo yu'luuna kya kigambo al-ilaa'u so wano nti alladhiina yu'luuna balina lilladhiina balina abo abalayiranga okubeera nga bakola ki okubeera nga tebaddamu kubeera nga beegatta mu nsonga z'obufumbo ne bakyala baabwe Allah yagamba nti abantu abo tarabbusu 4 ashhur balina okubeera nga bagumiikiriza oba okubeera nga baguma enaku emyezi 4 4 ashhur emyezi 4 so wano Allah kyajja ekigambo ilaa'u nga kitegeeza al-harafu so tarkhis ya wano osamale tugamba nti bakubuuza muradifaat al-harfu amannya agategeeza ebigambo ebirala bitegeeza ekigambo harfu so ogamba nti ekisooka kibadde yamin okulayira okwo so okuyita yamin eryokubiri al-qasamu so ogamba nti al-qasamu eryokusatu al-ahadu so ogamba nti al-ahadu eryokuna al-mithaaku so ogamba nti al-mithaaku then erisembayo al-ilaa'u so ogamba nti al-ilaa'u wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah tujja kusingako awo olwaleero tujja kweyongerayo insha Allah tabaraka wa taala nga tulaba ku hukumu al-halfu nti namula kukulayira oba okulayira kulamula kutya mu busiraamu wa barakallahu fikum